Yeah, fine, yeah. Olwaleero tuzze wano ku EU offices z'ekitongole kya EU nga twemulugunya ku nsonga y'okusima amafuta omudumo gw'amafuta oguyitibwa East African Corridor Pipeline nga students against copy Uganda bye tusaba government ne ba stakeholders ba Total Energies bonna bintu byangu nnyo eddembe ly'obuntu okutaasa obutonde bw'ensi n'okutaasa ebyenfuna by'eggwanga lino kubanga eggwanga lyaffe ku lwa EACOP lirigenda mu mabanja agatasaanidde amabanja agatasaanidde agagenda otukosa ffe ne bazzukulu baffe essaawa zino ebbanja lya Uganda likulidde ddala nti liyisizza amateeka ga oba gye twandiyise nga threshold ya International Monetary Fund tubanjibwa obuse trillions of money tubanjibwa billions za dollars ezikunukkiriza mu 25 ekintu ekibi amafuta ogasima kyandibadde kigasa ggwanga naye essaawa zino ku lw'amabanja eggwanga lyegali ogendamu kiyinza okufuuka ekikolimo eri eggwanga lyaffe mu byenfuna n'olw'ensonga eyo twagala omudumo guno guyimirizibwe ekyokulala ku ddembe ly'obuntu engeri gye bakwatamu abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu abavaayo okwogera ku mudumo gw'amafuta guno mbi era emisango tugirabye gavumenti ya wano teswala ejjo twabadde ekigali mu East African Court of Justice abantu abanyigiriziddwa omudumo guno gye baddukira okwekubira enduulu naye nalabye eyakiikiridde Attorney General w'eggwanga Uganda ng'ali kugamba nti abannansi bannayuganda n'abo abanyigiriziddwa okuva mu Hoima Kikuube n'ebitundu ebirala balina osasula gavumenti olw'okugiwaabira mu East African Court of Justice ekintu ekyesitaza era nalabye abalamuzi mu kkooti eyo nga beewuunya omulamuzi omu n'atuuka n'abuuza yabuuzizza oyo yabadde akiikiridde Attorney General oba Attorney General w'eggwanga Uganda n'amubuuza mmwe nga Uganda bano abantu bemugamba baliyirira ate be babawo omusolo lwaki mwagala bo ate be baba bakola ki babaliyirira ate nga ebintu bye balwanirira biyamba it is public interest biyamba buli munnansi n'olw'ensonga eyo ffe twagala eddembe ly'obuntu
balekera okulinyirira eddembe ly'obuntu buli avaayo okwogera ku mudumo gw'amafuta guno. Ekyokubiri, twagala bataase obutonde bw'ensi. Tulabye wano emabegako nga enjovu ziva mu Maxon Falls ne zitta abantu, naye kyekireese ekyo zigobeddwa mu maka gaazo. Nazo zinoonya survival nga ozigenda mu nnimiro z'abantu zisangayo omwana nga zimutta. Omukyala jjo yafa ewa ekabaali, enjovu yamutta. Twagala enjovu zirekebweyo, Lake Victoria ebeere untouched, abantu beyagalire mu nsi yaabwe. Okitegeera y'ensonga lwaki olwaleero tuleese petition yaffe wano ku embassy ya European Union. Mugituusizaayo era babagambye? Era yino etuuseeyo ne bagirecevinga era estampingiddwa, ndowooza osobola okulaba nti estampingiddwa, era ne batusuubiza nti ensonga zino zigenda kukolebwako, bagenda tuyita tubeere engaged. Naye ffe kyetwagala si kwogera naffe, ffe kyetwagala kiri kimu, bonna bannamikago ba European Union, abaagaliza Uganda n'abaagaliza ensi yonna baveeyo bawe statement kuwa we bayimiridde mu kutaasa obutonde bw'ensi nga bayimiriza omudumo guno ogw'amafuta. Bulabe ki obuli omudumo ogwo okuyita mu nnyanja wakati n'ebirala? Obulabe obuli ku mudumo ogwo okuyita mu nnyanja wakati, ekisooka buli ekyamazzi, ebyennyanja n'ebintu ebirala byonna ebibeera mu mazzi bijja kufa. Ebyennyanja ebyo biriibwa ate bituleetera essente nga bannayuganda, biyambako gavumenti. Kitegeeza singa omudumo ogwo guyita mu nnyanja ne guggwako okubomoka kwonna, kuruudi oyo n'ayiika mu nnyanja, ebyokulya ebyennyanja okuva mu Lake Victoria tugenda byerabira n'okukozesa amazzi gaago. Ekyokulala, omudumo, ekibi ekiri ku mudumo ogwo guli overheated. Eyo heat abantu abaliraanidde omudumo gw'amafuta ogwo bagenda kuba, naddala abaana ab'obuwala, bagenda tandika okugenda mu nsonga nga bawezezza emyaka 25 ate nga balina okuzaala. Be balina okuzaala bayambe eggwanga. Ekyokulala ekibi ennyo ku byobulimi, singa omudumo ogwo gutonya purodi oyo n'ayiika mu ttaka, kitwala emyaka 10 ettaka eryo okuddako okubalako ekintu kyonna, naye emyaka 10 migijemeka eginaaba gifiiriddwa. N'olw'ensonga eyo ffe tusaba tuleme kubeera nga Nigeria n'amawanga amalala agalimu ebintu ebyefaananyirizaako nga iko. Twagala nga tukyalinayo akadde, tusabe tulwane okulaba nga omudumo ogwo guyimirizibwa, tutaase eggwanga lyaffe. Amanya gange nze Kayuda Thaddeo okuva mu Students Against Hip Hop Uganda ne Youth for Climate and Human Rights Africa neyanzanyo. To all the media and the world at large. My name is Kayuda Thaddeo, a climate and a social justice activist from Students Against Hip Hop Uganda and Youth for Climate and Human Rights Africa. This morning, the 25th of February, as Students Against Hip Hop Uganda, we have, as it has been, we have always been advocating for climate justice. And today, this morning, we managed to deliver a petition to the European Union ambassador, and the petition is here. We are demanding for the cancellation of operations for Total Energies on the East African Crude Oil Pipeline. The East African Crude Oil Pipeline, the ECOP, is a pipeline that is going to be constructed from Hoima, the western Uganda, to Tanga in Tanzania. Our demands are very few. We have the economic risk demand, the demand about the economic risk that East African Crude Oil Pipeline is bringing. We have human rights. Then we have climate preservation. The East African Crude Oil Pipeline has brought a lot of human rights violations, including land grabbing, under compensation, and those people in the affected households are facing it rough when it comes to compensation. Very many have not been compensated. Others that have been compensated have been compensated using the old rates of 2018, others 2006, which is very unfair. We are calling up Total Energies, the government of Uganda, the government of Tanzania, Sinosure, and all other companies, the government of China,
because in around debt equity financing, the government and Total Energies are now going to Oman to look for financing. They want now Oman to finance these projects, but we are saying we can let them finance sustainable. Let them finance sustainable projects. ECOP is a deadly project. We are not going to drink oil. First of all, Uganda has a very big debt, a national debt. Uganda's national debt has now crossed the threshold as the International Monetary Fund directs, whereby it is now 52%, and the threshold for the International Monetary Fund is 50%. Guess what? As financial experts, like me, a student who is doing science in finance, ECOP might become a financial and economic curse to Uganda as a government, as Ugandans, and as a country. Because guess what? We are going into unnecessary debts to finance a project that is deadly. Thirdly, I want to talk about the climate. It is going to disturb, first of all, wildlife. It is now, we have seen in Hoima when elephants have now started coming to homes, killing people. But why? It is because of the disastrous effects to their habitats caused by the East African Crude Oil Pipeline. Their homes have been encroached. They have been sent away from their homes. Now they are looking for survival. And guess what? They are killing people, which is not good. We have Lake Victoria. This pipeline is going to pass through Lake Victoria. And guess what? If any linkage happens, we shall not be able to consume the waters of Lake Victoria. And Lake Victoria does not only benefit Uganda and Tanzania, but it benefits the whole of East Africa. It benefits Africa up to Egypt. You know, we are saying no to ECOP. The way they are arresting climate activists who come out to speak about this, the brutal arrest is very bad. We are saying government should listen to us and not oppressing us. I think I can also give it to Uganda.